Yes, Fadi TV yujimbanyiza essaawa zino mwasibye mutya muli mutya nina kusaba subscribing atompere video no like comment section wili obaka bwentera mu comment section atosigalenga ojja komede kumba tumideka abali Saudi Arabia kusana mwe abali mu ggwanga lya Qatar abali mu ggwanga lya Bahrain kusa ne mu ggwanga lya Oman essaawa zino Rema Namakula wali wamawulire gatambula galaga nti amaze natuka wali ku call airstrip jukira Eddy Kenzo bwe yali atuusiza press conference eyabana mawulire nga ekivulu kye kinatera ekya Eddy Kenzo Festival ono yagamba nti ayise Rema Namakula era yagamba nti ye tasosodde muyimbi yenayina tasosodde muyimbi yenayina abayimbi bonna baddembe okubanga abajja ku Eddy Kenzo Festival. Essaawa zino kyakutte ddala ku Eddy Kenzo Festival ndowooza olengera namungi w'omuntu kyakutte dda essaawa zino ono omwana agenda kukola ebyafaayo ate Rema Namakula wanaaba abeegasseeko nampulirira ekinaabeereyo mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula jjukira waliwo ndowooza yali ku kivulu bakyali kya Sevanisi I think ndowooza yali kya Sevanisi bannamawulire baagezaako okumubuuza nga bamugamba nti Rema Namakula tobeere ku Eddy Kenzo Festival yategeeza nti ajja kubeera kubanga bw'anaaba ayitiddwa ajja kusobola okulabika nga abeerayo bamita Rema Namakula essaawa zino kiraga nti munne yasonzedde abayimbi bangi nnyo beesombedde ajjukira olunaku olukulu abayimbi abava ebweru w'eggwanga babadde basonzedde okuli Harmonize bangi nnyo wali abavudde mu ggwanga lya Nigeria waliwo eyavudde mu ggwanga lya Rwanda Mampi naye yasonzedde kwegamba Mampi yavudde mu ggwanga lya Zambia abayimbi bangi nnyo kugamba bati bapanze stage ziri bbiri kuliko ey'aba comedians kusa ne ba VJs kusa n'abayimbi kati abayimbi balina stage yaabwe aba comedian balina stage yaabwe kwegamba bannange ekiri ku Eddy Kenzo Festival bannange ono omwana agenda kubanga akola ebyafa ninga bannaganda bangi nnyo beesunze Rema Namakula bangi bagamba amawulire agatambula galaga nti waliwo abamulabyeko ko Rema Namakula ku call airstrip bamulabyeko nga tukajukira Eddy Kenzo yatuuse dda ku call airstrip banga sigwanvu kati wayisewo ebbanga tono nnyo abasinga kati kugamba wayisewo ebbanga tono nnyo abantu abasinga bagamba nti balabyeko ku Rema Namakula nga naye atuuka Eddy Kenzo atuuse zibadde ssando zanga 9 n'ekitundu ez'emisana kati zigenza okukoza ssaawa nga 10 basinga ne bagamba balabye ku ki ku Rema Namakula essaawa zino ge mawulire agatambula ku social media wabula tebasobodde kumwekkaanya bulungi nnyo abasinga naye nga bagamba alabiddwako ku call airstrip jjuka Eddy Kenzo yagamba nti Rema Namakula amuyise yagamba nti yamuyise kujja kubeera kusalawo kwe okujja n'obutajja Eddy Kenzo yagamba tasosola muyimbi yenna buli muyimbi yenna amwaniriza naddala abayimbi abawani mu ggwanga lyaffe Uganda abayimbi ab'ebweru abamu Eddy Kenzo yabasazeeko olw'ensonga nti babadde bangi ate nga naye alina okupafominga naye abawani Uganda bonna yabawadde omwaganya bonna ndoza drop mwazirabye ez'abayimbi ab'enjawulo gamba abayimbi bagenda kubeera bangi nnyo abawani mu ggwanga lyaffe Uganda Eddy Kenzo yayise buli muyimbi abawano mu ggwanga lyaffe Uganda tiyasosodde wadde muyimbi wadde n'omu kiraga nti Rema Namakula ateekeddwa okuba nga abeerayo n'abakyala wandi n'abakyala wa Kenzo abasinga abaana ku mukutu gwa Facebook bamuyita kati n'abakyala wa Eddy Kenzo nange Rema Namakula ne Kenzo abantu bangi bali baagaliza nnyo Rema Namakula okubanga babeera bonna ne Eddy Kenzo era abasinga bagamba nti singa abadde bakyali bonna nga baagalana kyandibadde ati Kikambwe nnyo wano ku Eddy Kenzo Festival kyandibadde kya tabu nnyo ku Eddy Kenzo Festival naye nga banenge Rema Namakula amawulire agatambula galaga nti alabiddwako ku call airstrip temwewunya Eddy Kenzo ng'amukubyeko bafanize bonna bali ku call airstrip nga surprise manyi esinga nombeera mwawukanye temusobola kuddaawo kwepiigapiiga Rema Namakula yagamba nti newankubadde yawukana ne Eddy Kenzo naye akyamutwala nga taata Amaro era ekitiibwa akyakimuwa kugamba Rema Namakula wanaaba alabiseeko ku call airstrip tekijja kuba kibi nnyo kiraga nti Rema Namakula enneeyisa ye simbi okubanga akyawa ekitiibwa omwami newankubadde essaawa zino ekisiwe naye akyamuwa ekitiibwa era temwewuunya Eddy Kenzo bw'anaaba bakubyeeko surprise ya Rema Namakula wali ku call airstrip kubanga alabiddwako amawulire gatambula galaga nti alabiddwako ku call airstrip
musubscribing bagitafa Eddy TV jimbagala nnyo era mbebaza bagamba nti mungera okubanga mugifollowing musubscribing ate mulayikinga comment section wili obaka wontera mu comment section subscribe onyige ne ku kade nsonga Rema Namakula nga basinga bamwesunze nnyo bangi besunze n'abakyala Rema Namakula abaana ku mukulu gwa Facebook bamungeddeko ekyoba n'abakyala wali ku mukulu ogwa Facebook osane ku mukulu ogwa UG20 News bangi bamungeddeko ekyoba n'abakyala bangi bamwesunze bangi abesunze Rema Namakula mbagambi alabiddwako ku call airstrip nga Eddy Kenzo yakaja Eddy Kenzo abatuwaze wasoda kikanga 3 ne Rema Namakula naye nalabibwako ngajja mu motoka emu Eddy Kenzo atuse saa ndabe zibali saa 9 kitundu zigenze wera saa 10 dakika nga 2 Rema Namakula ni nasonga bamulabyeko amawulire gatambatambula galaga nti Rema Namakula alabiddwako ku call airstrip awali omukka tiwabula muliro mungera okubanga mugifollowinga mbagala nnyo abali kata Saudi Arabia Jordan Bahrain kosani mu ggwanga lya Oman Eddy Kenzo agonda kukola ebyafaayo wali ku call airstrip agenda kukola ebyafaayo ku call airstrip kubanga abaana bakedde bukeezi call airstrip wauma eno festival yennyini ewedde emirimu eno festival yennyini emmotoka mpitirivu kikakasibwa nti Eddy Kenzo call airstrip agenda kubawo ssente empitirivu okuzaama zigenda kuba mpitirivu olw'ensonga nti emmotoka ziri mbukadde na bukadde abantu bayitirivu piki mpitirivu bannange ono omwana agenda kukola ebyafa abantu bakedde ku nkya musubscribing bagitafa Eddy TV Eddy Kenzo agenda kubanga akifabakula era mwe namanya batana bakulabikanga musonga koko airstrip mwe baneyi mubungi kubanga kyakutedde omuliro wali koko airstrip Rema Namakula banyi bamwesunze temwewunyanga Eddy Kenzo abakubyeko surprise ya Rema Namakula ku call airstrip kubanga abamulabyeko bagamba nti bamulabyeko katondowuza badde bagezaako okulabikanga bamukweka olw'abantu otamulabanga betegese kubanga bamukubako abantu nga surprise Eddy Kenzo mbagambye badde yakatuuka banga tononye liiseewo ne Rema Namakula n'atuuka essaawa zino wenjogerera jaamu ali ku call airstrip wabweru emmotoka zeesomba kumukumu okuva ku makya abantu bayingira okuva ssaawa emu ku makya essaawa zino zisaawa 11 nimpaka nakakati abantu bakyesomboola mu bungi ku Eddy Kenzo festival ono omwana agenda kukola ebyafaayo ono Eddy Kenzo nabagambye aliko katonda we era abasinga bagamba nti bambi singa badde bakyali wamu ne Rema Namakula kyandibadde kyamaanyi nnyo singa babadde bakyali wamu ne n'abakyala we Rema Namakula basinga abaana ku mikutu egya Facebook batiimu Eddy Kenzo batandise bamongeddeko erinnya lya n'abakyala Rema Namakula n'abakyala wa Eddy Kenzo kwegamba nange essaawa zino abaana vibe yali nnyedda wali ku call airstrip abaana bakyesomboola mu bungi eriyo n'abaana bavudde ebweru w'eggwanga eriyo abaana bavudde mu ggwanga lya Rwanda eriyo abaana bavudde Tanzania nga bazze ku Eddy Kenzo festival eriyo abaana oli nga yali nnyo n'ava mu ggwanga lya Kenya ng'azze ku Eddy Kenzo festival ono omwana yakimala Eddy Kenzo yakimala abasinga beebuuza Eddy Kenzo akikola atya nense nganze bwenda obulungi Eddy Kenzo aliko amaanyi ga Katonda ono omwana atambulyako Katonda Eddy Kenzo Katonda yamuwandako eddusu nga yalina okubanga afuga abayimbi bonna mu ggwanga lyaffe Uganda Katonda eddusu yali muwandako kuba omwana n'embeera teyali nnungi bwegera gye nvuddewo embeera yali nkalubo nnyo okubanga ategese festival naye abantu bakyesomba kyokka ekisinga okwewunyisa ssente zebaataddeko ssente nnyingi 2,000 abasinga bategeka mutwalo omwana ategese 2,000 ozannya gwe n'okuzannya waliyo n'emmeeza ey'obukadde 5 emmeeza zaaweddewo dda nga n'ez'obukadde 5 ng'ozigasseeko zaaweddewo dda
zaaweddewo dda wenjogera oyinza ogambe emmeeza baadde bazigabira ku bannange ng'ate za ssente miliyoni 5 emmeeza zaaweddewo dda abaana bakyesomba kololo yabooze dda temwewunya nga n'abamu bagobiddwa ate nga kololo tosobola kulabika nga kugamba kololo tosobola kuddawo n'omuyisaamu amaaso si byangu naye nga Eddy Kenzo big up omwana akikubye wuuno omwana akikubye Rema Namakula bannaganda balinze surprise eya Rema Namakula musubscribing ate musigane nga mugyekubiddeko bagita Fadi TV UG nkugambye eriyo n'abavudde bweru w'eggwanga eri abavudde Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi okujja okulabika nga beegatta ku Eddy Kenzo Festival olunaku olw'olwaleero. Ono omwana yakikuba Eddy Kenzo Katonda yamuwandako eddusu nga lyakubanga aliebye bannayuganda bonna mu music industry nga ye muyimbi yekka akikuba kubanga awards yazireese abalala awards zaagaana abalala awards zaagaana ne ono omwana engeri gyakifa bakulamu ngeri yanjawulo nnyo n'okusinga ku banne n'okusinga ku bayimbi abasinga ab'enjawulo wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Musubscribing ate mupere video no kalike nigakade subscribing nigakade ate sikane nga ojje kumideko bagita Fadi TV UG bebulungi mweraba.